ng'ebula olunaku lumu okwewandiisa kw'abasentebe b'ebyalo kukomekerezebwe, Sure Media etuuseeko ku kitebe ky'eggombolola y'e Nama okwekenneenya basentebe ab'enjawulo abazze okwewandiisa okuvuganya ku basentebe obw'ebyalo by'enjawulo, nga bano byogeddeko nabo bonna ne batubuulira ensonga ezibaggyeyo okuba nga babonya ku bifo bino, nga twogeddeko mu ngeri y'emu n'abeera abasentebe abaliko ng'era bakomyewo ne batubuulira ensonga ezibakomezzaawo. Amanya gange nze Kalende Nathan Hassan, nze nvuganya ku kkaadi ya NUP ku kyalo kya Lutengo mu muluka gw'e Bulika, eggombolola Nama Mukono District. Nzize okwesimbawo okuvuganya ku kifo ekyo olw'ensonga zitulabye nga tezitambula bulungi. Ekitundu kyaffe kibadde kisigadde emabega ate nga kiri kumpi nnyo ne Kampala, kiri kumpi nnyo n'ebitundu ebikuze, naye nga kisigadde emabega lwa nsonga nti obukulembeze bwe tulina buludde mu bukulembeze kati tebakyatukolera bitugasa, bakola bigasa bo ng'abantu abakulembera. Ekyalo kyaffe ensonga ezikisigaze emabega tekituula, tetukyalina nkiiko za kyalo, tetukyalina nkiiko za kanso yasigalako chairman na muwandiisi we. Herbert Kambugu ngono yeesimbye okuvuganya ku ntebe y'ekyalo ky'e Wakiso agambye nti ekimuleese kwe kulaba nga akomya ebbula ly'emirimu mu bavubuka, ngono agambye nti okusinziira ku mikwano gy'alina wakufuba okulaba nga abavubuka abasakira emikwano egiyinza okubayamba n'okubawa emirimu olwo basobole okwejja mu bwavu. Ebinsomooza bingiko mu byo, naddala ekitundu kyaffe tulina obuzibu bw'emirimu mu kitundu ekyo, naye ng'ate tusobola okukimalawo olw'ensonga nti nga nze nina emikwano mingi egisobola okujja ne kireeta emirimu mu kitundu. Ekyokubiri, twafunye amakolero Abachina bayingidde mu kitundu kyaffe, ate nga ndi mikwano gyabwe naddala abo abazze kubanga ffe twabaleeta, so kijja kunnyamba okwogera nabo emirimu egisinga babe nga bagiwa baana ab'oku kyalo kyaffe. Ye Mutimba Abudu ngono yeesimbye okuvuganya ku basentebe bw'ekyalo ky'e Buyuki agambye nti byakozeeko byeyogerera mu kisanja kyabaddeko eky'emyaka 3 oluvannyuma lw'eyaddira mu bigere ssentebe yaliko ku kyalo kino okufa nti wakugenda mu maaso n'okulaba nga akulaakulanya ekyalo kino. Era nga nzize okwesimbawo mu kifo ky'obwasentebe bw'ekyalo ekyo kyempeererezzaako emyaka nga 3 oluvannyuma lwa mukama wange yali vayisi okufa, Mwami Senkindu Ssaalongo. Bwe ntambuza obulungi ne ndaba nga nsaanidde ne practice zenkoze mu batuuze, ne ndaba nga nja kusobola okwongera mu maaso ekisanja ekirala singa banaaba bakimpadde, era nga mpulira nga neekakasa bannabuyuki neekakasa nti bajja kunnonda ate era nnyongere okubaweereza mu kusinziira ku mpeereza ennungi gye mbawadde. Ye Balaba Lawrence ngono yeesimbye okuvuganya ku basentebe bw'ekyalo kya Waluga ekisangibwa mu Katoogo, agamba nti ssentebe waabwe abaddeko aluddeko ebbanga ddene ng'ate ne byakozeewo bibalibwa ku ngalo biti. Nzize mpereze abantu mu kitundu kyange ekyo ekyewaluga kubanga ndabye ng'obusobozi mbulina obuweereza abantu baffe. Ssentebe gwe mulundi gwe ogusoose? Gwe mulundi gwange ogusoose. Ekimpa amaanyi okukwata ku kyalo ekyo, ndabye nti muganda nga abaddeyo ebbanga ddene ebisanja 5 ngali myaka nga 3, nenga naye nkanzije mpeerezeeko. Manye omuntu bw'abeera mu kifo okumala ebbanga eddene oluusi yeerabira byandikoledde abantu, ate nga mbiraba akyali omupya mu byo ayinza okujja n'enkolera abantu ebiriyo nga bikyali bipya. Ye Galabuzi Misaki ngono yeesimbye okuvuganya ku bwasentebe bw'ekyalo ky'e Katoogo agambye nti abatuuze be badde nga balaajana nnyo lwa ssentebe aliko okuba nga yekkusa yekka ate nga talina muntu yenna gw'ateekamu kitiibwa, ngono agambye nti ke kaseera ajja muvuganye olwo basobole okuzza ekyalo kyabwe mu nteeko. Erinnya Kibuka Galabuzi Misaki nga ndi mutuuze w'ekyalo Katoogo era gwe muluka eggombolola Nama. Neebaza Katonda olw'okuba nga mpise mu kwewandiisa kuno nga bansunsudde bulungi olw'okujja okwesimbawo nkulembera ekyalo kyaffe. Ekisinza okundeeta bintu bingi nnyo nga bw'olaba abatuuze bali ku bitundu balaajana. Tubadde n'obukiiko nga ssentebe olukiiko lwe yali abeera nayo takyaluweza alina abantu 2 ku kyalo, era ng'olaba nti abantu balaajana baagala empeereza naye nga tekikola teziziiwo. Essaawa za leero bw'olaba nti ebintu ebisinga okuba nga basentebe beenyigiramu
byakuwulira nti olwaleero nina poti gyentunda ssente bayangu okutuuka naye nfunye obuzibu banzibye nfunye obuzibu obuteebereka mu bwangu ssente betakola ki tabaawo naye nze mu bantu bange nze mbakubiriza mbagamba nti nze ŋŋenda kuba bumu nabo kyemmanyi obulungi ekyalo si kya muntu atya si kya muntu omu ekyalo kiteesibwa n'abantu olukiiko lwemmanyi obulungi nti paliyamenti y'ekyalo bantu baakyo nanti kati njagala bakitegeere okuva n'olwaleero nti n'enviiri kinyumo nga naye wookera ku makya n'oyambala empale empanvu n'ogamba kanyambala empale empanvu oba n'odisayininga okwambala empale ennyimpi kyekimu n'enviiri enviiri kisinza ku mutima gwo n'ogamba kambere bwe nti nzisibe naye nga si ze zikola obusobozi buba mu bwongo bwa muntu nakubeera w'amazima okitegeera tulabe bangi nga basala obuwalaata naye nga bazziba misango okitegeera bangi nga bazziba misango ate ng'olaba abalasita bakoze ennaku zino n'omulembe gwakyuka bannaye tugendere ku mulembe oguliwo omulembe gwakyuka tetukyali kuguli eri ogwanalongo tuli ku .com kati ekyenviiri kyo tebakyeraliikira tugenda kukola nazo teri kuziggyako